ho Nakanka bajja bonna aba TikTok bonna aba TikTok bajja wano kyebayita TikTok yennyini mubalabeko bulijjo be muwulira obuwulizi bakulu mwena tubaaniriza mujjeko bwambulira mubere mubujjeko mwebikule ne maaso ge mwebise twagala tubalabe muzze ku mukolo tubalaba ate mwebise Nakanka yaliwo omukyala wa Dr. Cephuco musembere n'abantu abalabe mugenderere musembere eri mwena abalabe mwena musembere tubalabe MC10 aliwa mwena musembere mwena mugweyo mwena musembere mwena muveyo beba TikTok bemuwulira kyebayita timu TikTok aba TikTok bonna mugweyo abasajja basinga esaasaanya omukulu abadde asolooza sente agenda kuwulira kyebayita sente ogenda wulira mwena mugweyo musembereyo eri kamera zibafune bulungi abamu mwekwe sente tubalaba ne pulezidenti waba TikTok hamwe na musembere mukulu nawe eri dawusadi wali wakyali wafonda mujeko masiki tubalabe ambaho jako masiki Nakanka kajako masiki Dr. Cephuco jako vira jowy jako Dr. Cephuco jangu wano maaso wano Dr. Cephuco omusajja nesende emitwalo abiri g'owadde tegamala ne sayidi eno oteekayokko okay katugenda bawo mwaganya mutubuuzeeko abantu b'essonde bannange mukuma obukakkamu bino tebiri mungi bwa MC Plaza kakkalira wali kakati ani agenda okwogera on behalf of the others okay kali mukulu dawali oli mu kamera dawali bwe wati weefuga obudde awakoze okuva ku makya otyo kati tukole speech kitalo nnyo ddala bannange ffenna abali wano buli omu ali mu kiti kye naye nkakasa nti emitima ffenna tunyolwa wamu mbeera yonna kale tunagenda wala nze ndi musiraamu abasiraamu salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu okay obusiraamu nga tetunasonda mukyeri waliwo bayita bamulekwa kati ffenna ba tiktokers abali wano waliwo ono muganda nga bawo Franka jowy pipi waliwo ono Kanyama waliwo omwami ono naziika nnyo yesinga naye mukuziika bakuziika waliwo Dr. Cephuco nkakasa epeese esinga ono okumanyika waliwo Despacito Simple K n'abalala tomuddi omuba temwasoma naye teyasoma ne babuletana kati banange sinagenda wala badde nsaba mbasaba busabi buli alina essimu bweti ya smartphone bweti badde mbasaba busabi tuyite bamulekwa bajje wano ffe tubasondere nga bali wano ze bagenda okusigaza mu kusoma bino ebyomukyere tetubirimu baleete wano abaana tubasondere oluvanyuma njabba wa baganda bange bababuuzeeko babaleete wano wennyini basisters ababadde balina abaana badoni basabye Dr. Cephuco nawe tuweyo ka speech nga baleta abaana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Cephuco soko kwatema Dr. Cephuco katono nnyo okay tubuli ahaka tufune toto basebo ne banyabo mwebale mwenna mwebalire ddala mukashi mutuwadde emitwalo 34 mukakaaga ate omukulu atuwadde emitwalo 2 yaanize emitwalo 5 mwemeka mwena mukakaaga mwekubireko mu ngalo mwenna abaleese n'abataleese ekyo kitegeeza ba tiktokers mulina okusukka kwata n'omukaaga Dr. Cephuco go on nziramu okubabuuzaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh banaye nga kitalo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
bane nsaba Allah asaasire omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa si kyekyo tuva ddala wa Katonda ate ffenna gye tukola ki tuza okusaasira kwaffe wamu ffe nga ba tiktokers eri family ya Kapeesa banaye tunyoleddwa wamu nammwe tulina mu kusaawa eno ate tubasuubiza okuba nammwe singa muba mutwetaaza ekirala ngono bwagambye bambi kikulu simanyi yogera Olusomaali. So, my brothers and sisters, family members, guardians, we are so sorry about this tragedy that has really happened. May the Almighty Allah, the Omnipotent, the Magnificent, the Judge and the Creator of this universe, forgive him all his bad sins. For that matter, therefore, allow me as Dr. Cephuco and our team to gather something. I know it could be small, but allow us to gather something and we help the family. At least something. Omuganda agamba katono kakola ki? So let us gather something. I will not have a lot of words because my heart is so broken. Because he has been our brother. I've been in Dubai. At least all I've heard about him is good. Okay? So allow me not to talk a lot because we are in a very, very bad situation. Yes. So thank you very much. May the Almighty Allah keep you all. I rest my case. Abaho Franka nayo tuwe ekigambo kimu. Kitalo nnyo kyamuganda waffe Kapeesa naye nga temunaba kwogerako ebigambo byonna badde njagala musiime abaana bayita bakadaama ese kadaama singa si baana abo osuubira n'omulambo gwa Kapeesa bandibadde nga teguliwa abaana abo mubasiime era muwaliyo abo abaana bakoze omulimu gw'amaanyi then n'ekirala nsaba famire ya Kapeesa esonyiwe abantu abadde ku social media nga bagamba nti Kapeesa yafa teyafa babasonyiwe abasiraamu bagamba pulaani eragira okusonyiwa n'abaloka naffe tugamba tulagira okusonyiwa badde nsaba musiime nnyo bakadaama ne basekadaama ekyokubiri Kapeesa nga ffe tumumanyi muganda waffe tukoze ku tiktok singa si tiktok tandibadde Kapeesa nga tetumumanyi nze sigenda kuvaayo nkwate sente z'omwana wa Kapeesa zigenda sigala wano zijja kufuna wezibulira mwana wa Kapeesa ngenda kukwatagana UG amanye byenkola newembeera ngenda muweerera emyaka 2 simanyi byonna byalimu bamuleete tumulabeko gaffe wa tiktoka ngenda kukwatagana UG essomero lyonna lyanabeera mugenda muwa sente za myaka 2 so obaowaayo sente twaziwaayo ba tiktoka abali ebweru basekadaama ne baana kadaama basolooza leke 40 million singa tebaali bakadaama abo omulambo gwa Kapeesa tugandibadde wano oba mwandituuze n'ekibanja okulanga maitene okubawa so musiime nnyo bakadaama bagenda ebwera basinga bazaalako bazadde baffe tuwanyo respect balina ekisa bayamba n'abaana bonna Cephuco yagenda mu kkomera bakadaama ne basonda omwana yina afuna ekizibu ku tiktok bakadaama basonda ze UG genda kukwatagana naawe omwana wa Kapeesa genda muweerera emyaka egini sina mwana Franka nampeerera abaana bana owa Kapeesa genda muweererako emyaka 2 wali abaana abalala abamaanyi ba example nga deno UG mwana wani aptop bijo bajja kukwatako kuranga omwana wa Kapeesa asoma n'amala university n'abalala naye nga tubeere wa Luganda twagalane dukoze ku tiktok kale tweyanziza bannange mbadde nsaba mpite ku baserebu bange aba tiktok era nebamujja kansotomu ate omuzindaalo naye ajja kujja mu mbeera yonna bannaye embeera gye tulimu yombi naye tulina okuguma kubanga twasoma nammwe temwasoma naye ate tekitugaana kwesoma so tweyongere okuguma tubeere wamu era Kapeesa mbadde simumanyi nnyo naye mumanyidde ku app gyetulabanga ka app so sirina bingi nnyo byakwogera naye twongere okwagalana ate mbebaza okukuŋŋaana olwa Kapeesa mbagala nnyo tweyanza ke speech z'aba tiktokers zijja kumala nokubulire kyemuleese okay mutuweeyo omuwala omuyeka jowy jango omuyeka omuwala jowy sembera jowy jango
Jowy jangu wano wakati awo Neema Enkofira sisa. Jowy jake enkofira tutemera abawagisi. Waliwo abanjiro abasigaddeeyo naye waliwo abayerekesesa ebyawe byonna ne bagamba tujje tusikenaffe sina bigambo bingi. Okay, kimala yuji tubulire mugenda kutuwa ki kati ku mbeera eriwo y'omwana alabika eyamutudde ali wala tetugenda okukola nga batiktoka ffenna olw'enfuna bw'obudde tugenda kusondayo kye tusobola wano wennyini babalewo akabaawo alina akabbo kaleete wano wennyini leeta akabbo wano ate ku nsonga ya bawofulanga okuweerera omwana emyaka ebiri nkakasa bukakasa nti abawo byayogera ajja bijjukiriza. Omwami ono wampitidde abatereka message ng'agamba nti waliwo ttiimu Cephuco okuva sayidi eyawa abyeyogerere. Waliwo tiimu yange waliwo omukyala gikulira bamuyita Lydia oba Kim abamu wano ku internet bamumanyi abamu TikTok. Akuba essimu n'agamba ye omwana agenda muwaayo akakadde kamu kamuyambeko mu kubeera nga pocket money ng'asoma. So bagenda kampeereza ngenda kukwatagana ne family oba bonna bavunaanyizibwa ku mwana. Ba tiktokers bannanga omwana temumuzanyisa firimu akabbo mwe mukasabye muteekemu kye mugenda otuwa. Akabbo kakwate mu bbanga mukasitule mu bbanga muteekemu omwana temumuzanyisa firimu akyali mwana. Mukasitule mwennyini mukakwate mu bbanga. Ndowooza mulaba omwana byateekamu. Mwe muteekemu ba tiktokers temuteekamu olukumi baaba. Temutwise walwasa. Batugambye muli bazito. Mujjukire abeeri basonze 56. Dr. Cephuco essimu yange kweri obadde oteeka ku ssimu.